nsanyusa okubalaba nateera. Oli bulungi? Ndi bulungi. Mwebale kutwagala. Sirina tabu yonna. Weyagala? Naye nonyirira. Mukazi mukozi, omuntu yenna omukozi. Olina okulabika yeteekamu ssente. Olwo tetujja kweyosenga. Wanje. Ebintu bino Kazibe Kapo byayogera. Ebyabagamba abasajja abaagala okuzaala ngende muzaale mu bakazi be bityo ne kategori y'abakazi n'agibawa. Kirikawo omwana omuwala olwaleero oba ekitiibwa ky'abakyala. Ekintu ekyo Haji Kazibe Kapo bwe yali akyogera era Haji nja kusaba vidiyo eno bw'eneekutuukako oveeyo olambulule ensonga yo kubanga si mbi naye ate ya bulabe. Batya ensonga eno weebeeredde nti ya bulabe eri abakyala eyongera jjukira Afiki gye twasookera twayogera ku single mothers obwa single mother butandika butya bwafekitinga butya abakyala byonna tuze tubyogerako. Kati Haji ekintu kye yayogera kipromotinga obwa single mother. Kati Haji kye nandisabye aveeyo annyonnyole ku nsonga eyo lwa nsonga ekintu kino kye yayogera abaami bakikozesezza nnyo nga advantage ne baleka abaana abawala ne baleka abakyala mu bulumi batya nti Haji ensonga gye yawa nti waba oyagala okuzaala funa obuwala buno maama bange bano abaweereza caayi abatambuza ebigere emmere bantambuza ffene basimanya njokya kasooli ku luguudo be bazaala. Abakazi abawaka tebakyazaala. Abakazi bakozi bazaala naye bambi bakozi. Ebiseera ebisinga mulimu alina emirimu ng'alaba sipesi y'okuzaala ate wabadde atambula n'aga kansooke nindemu omwaka guno ogujja nkole ki nzaale. Kati Haji ekintu ekyo kye yayogera kikosa kitya abakyala oba kanzire nnyo ku baami kuba bagufudde mugano. Senga wowe twali twogerako n'ogamba nno waliyo abeetega kituufu naye Haji yawagira abaami abayina ssente okujja ku bawala bano abakola emirimu gino egya wansi. Abaana abo oba abakyala abo abamu abayaggwamu essuubi. Kati gwe taata wange bw'ojja omusajja alina ssente bulijjo akulaba akwegomba bulijjo alaba obulamu bw'otambulizaamu famire yo bulungi. Kati bw'ojja n'omugamba ekigambo ebyaddala tasobola kugaana akkiriza bukkiriza agirabanga advantage naye baami mmwe mbakolimira abakola ekintu ekyo muyina obuzibu bumu mugenda ku bakyala abo omukyala ayokya kasooli ku kkubo nojja oli musajja wa bbeeyi oli mugagga muvundu ssente ebiyitaba noddira omukyala oyo n'omuzaalamu omwana n'omuleka n'omwana we kasooli ku kkubo n'otavaayo kugamba nti nno nga bwe nasazeewo nkuzaalemu oba nga bw'ovuddeyo nzaalire kankukyusa obulamu bwo. So bo babalekanga bwe bali nze ennaku yange bweri era kyensaba Haji aveeyo atangaaza abaami kuba abaami bakikozesezza nnyo ennaku zino. Abaana abo be mulaba n'abakazi abookya kasooli baana baabagagga. Gamba taata we apaakingawo emmotoka bulungi noddira omwana atambuza caayi oba omukyala atambuza caayi nojja n'otuula mu bulamu bw'obalaba nga caayi abookya akolera wafunda nnyo bwe wati wamuzaalamu omwana asula mu luumuzi bbiri abaana basulako ne wansi w'ekitanda. Mukama waffe tukulaba ng'oyingira obuzigo obwo n'ekitiibwa kyo nga weebuzaabuza oyingira mu buzigo bw'abakyala. Omukyala gwayingiridde alina abaana 5 mu basajja 6 naawe ozzaawo ate oganye okukyusa obulamu bw'omukyala oyo. Omulesenga bw'ali nze sikigaana omukyala oyo bw'oba omufunye mujje ku ekyo kyali omufuula ekyenjawulo. Ate ekirala obeeko nekyomwongeddeko ate ekirala kanakye
kankiwa abakyala bazaalamu abaana gwali eyo ng'omwana gw'olina kitaawe mugagga siba omutima mu bulumi obungi ng'omuzadde omwana oyo muwe kitaawe abakazi nga tebagala kuwaayo baana baabwe nanti mu butawaayo omwana wa kitaawe tagenda kufuna saaviisi zimala abasajja abo bakodo ate bano bamaama bange bamuboggolera buboggolezi n'asirika taddamu awoza kimu alina ssente n'akola ki atandika kitaawe omwana ono mugagga taata w'omwana ono yennannyini bizimbe biri taata w'omwana ono yennannyini kampuni bweti ne bweti naye ng'omwana gw'otulaga abula kulya kasasiro kati siba omutima n'obulumi obungi ng'omuzadde tekikoleka naye siba omutima omwana oyo omuwe kitaawe lwaki agenda afune ku saaviisi ennungi ng'eyazaalibwa omwami alina obusobozi agende ku masomero amalungi ate n'ekirala abakyala abali ewaka kino kijja baluma naye mugume abaana ng'abo nga bazze mubaanirize mbuuza lwaki buli lwogobera omwana ono wabweru nga mwana wa mwami wo muganda w'abaana bo tukuliyetinga obutemu mu myaka 2-3 agajja kubanga abaana bo levo kwe bagenda okuba omukyalo ono bambi alina omulimu guno ogwa wansi ababesi bwe bagenda okuba ekiddirira kiki sente za kitaffe mwe mwazirya mwazimalawo ekiddirira kiki butemu omukyala kijja kuyisa bubi kijja kavuyo mu famire naye gye bujja mu maaso taasa abaana bo okkiriza omwana ono gwe baleese naye asome n'abaana ababo atambulire mu bulamu obulungi n'ababo tajja kusobola kutulugunya baana bo mu bukulu naye abaami bakikozesezza ne baagala abakyala bano bambi abamufuna mpola ate ne batabongeramu nabo kukyusa bulamu kubanga ffenna gye tuyise emabega tulina emirimu gye tuzze tukola egy'enjawulo naye katonda najja nga akukyusa obulamu mpola mpola naye abaami ensobi gye mukola yeyo mwagadde abakyala abo ate ne mubaleka wansi nosanga omukyala ng'ayokya kasooli emyaka 2 naye nga buli mwana gw'alina kitaawe alina obusobozi kati ate abakyala bano bambi wa mukwano gwa buzadde balemera abaana ate nekeke kali kogambye akkiriza amanyi obulamu bugenda kukyuka akkiriza amanyi obulamu bugenda kukyuka kuba naye ne bw'aba atunyumiza senga nafunye omugagga nanyini kampuni bwetya nti ye nanyini lubuto lwennina babitunyumiza naye n'owunzika ng'osigadde onyumya binyumye nga naffe b'obinyumiza tusigala tugamba alimba oyo omwana ayinza okubeera ewamu nga mwana yamuzaala mugagga gundi ng'atunulamu atyo ate abasajja abo ensonyi ntono obalaba embuto zikoma amaya yesonseka mu kayumba bw'ati abuuka myala agenda asisinkana omukyala mukyuse abakyala abo mujje emirimu egyo tewali mukyala yandyegombye kubeera na kapito wa $5,000 kituufu mukyuse obulamu omusanze atambuza mmere kituufu mutuuze omugambe okukolera restaurant kyetaagisa ssente mmeka ave mu mmere eno eyadduka sala ekkubo gamba aleme kuba nti nno yagenda kwemweyambisa bweyambisa nga bwakuyambye n'akuwa ekyo ky'oyagala naawe muyambe okyuse obulamu bwe naye singa ensonga eyo nga mpanvu osanga oba eva waka etya waka wano ku mukyalo w'ewaka ng'abadde ki nga bafuyo like abasajja bayita mu bingi kituufu teboogera bw'obanga ewaka tolinaayo mirembe naye nga wasanga ono wakasooli amugozi akasooli namugamba nayanko biki alabira dda nanga sijja kuwakanya ndowooza yeekututte ku mukyalo oyo naye nze kyensaba abaami bw'oba omufunye ng'owulira omuyinamu emirembe mufuule ow'enjawulo mujje mu ggeto olina obusobozi obumuzimbira amaka situla ku bulamu bwe olina obusobozi obumujja ku luguudo abakyala bookya kasooli paka 6 ogw'ekiro empewo nebayitamu nosanga akaana bakabisse kali awo ka myezi 3 maama ayokya kasooli bagenda okubuulira taata waako nga ye mugagga asinga ku street kwe tuli yakazaala nno mugundi kaana ka gundi naye ku kitundu nga tubimanyi nze nina omwami ennaku zino tuwangaala naye omukyala we asooka bakazi b'amaanyi bano abalina ssente owokubiri
era yafuna bano muzeeyi agikapo be yagamba ayokya kasooli ku luguudo. Omulala be bano abaana bambi abatambuza obungi obw'eggulu. Omulimu ogwo si mubisi guvumirira kuba ffenna gye tuyise okusobola okubaako wetukola. Ovumirira kikolwa ky'abasajja. Nze nvumirira abasajja eri abantu abo nga tosobola mukyusa bulamu naye ng'ate osobola okujja n'oba naye n'omuzaalamu omwana ate n'omulekamu ekyo kye wamusangamu ng'ate obusobozi obukyusa obulamu bwe obadde obuyina. Okitegeera ekyo kigenda tuleetera obutemu gye bujja mu maaso kubanga ofyucha y'abaana ebiseera ebisinga 70% etambulira ku maama kikyali. Maama akola kinene nnyo ku bulamu bw'omwana we. Kituufu. Kati maama ali mu maka asobola okwafoodinga miliyoni 10. Bizinesi gy'alina eri mu miliyoni 2. Maama owookubiri bizinesi gy'alina ya mitwalo 5. Maama owookusatu bizinesi gy'alina ya mitwalo 2. Biba tebigattira ddala. Abaana abo basuubira okuba nti banaatambulira mu leve emu. Tekiri. Waliwo abaana abagenda okumenyeka ennyo. Waliwo abaana abagenda okuba obulungi. Ekiddirira mu maaso kiki? Kwetemaatema. Muli bulungi. Kitaffe y'omu naye ate ffe tuli bubi. Ate ng'era ebiseera ebisinga obukojja bukola kinene nnyo ku baana. Nakyo tukitunuulire. Ensonga ey'obukojja eyo nsonga mpanvu nnyo. Bawo n'ebigenda mu maaso benjagala twogereko mu maaso awo. Kati mweyo embeera Haji vaayo otereeza abasajja mu layini. Obabuulira amazima nti bw'ofuna omwana oyo aweereza ekigere nga bwe wamwegomba bw'otyo. Mukyuse obulamu bwe. Mukyuse. Aleme kuba butwa gye bujja mu maaso. Bw'otaakyuse bulamu bw'omwana oyo tulina obutwa mu myaka 20 bwe tutandise okuzimba mweyo embeera. Obujja okuba obuzibu ennyo. Obujja okuba obuzibu. Muzadde mu bakazi ate temubawa buyambi. Muzadde mu bakazi ate abaana temubaagala. Ate nga mwagendayo mugamba mwagala baana. Ontegeera mukama. Kugamba azadde mukazi agenda ayagala mwana omwana bamuzadde ate tamutadde ku mutindo ye kwali. Ne mama omwana tamulabirira. Kati mu mbeera eyo omukyala ndaba kiruma kizitowa naye siba omutima okwata omwana ogamba omusajja omwana wo wuuyo. Tambuza bulamu na mwana wo. Kituufu. Omwana oyo ajja kudda anoonye maama. Naye singa lwaki abakazi temwagala nnyo kuwaayo baana? Tutunuulira ebintu bingi. Naffe abakazi abasinga tetuli balungi. Abakazi tuli batemu. Otunuulira gy'ogenda okussa omwana wo n'olowooza wali watya. Kati ekyo omukyala yenna bw'akirowooza agamba kanfe n'omwana wange. Ekyokubiri omukyala ajja kulowooza nti omwana ono tulina erinnya lye tubayita bakwembi. Kwembirira. Kwembirira. Nga mwana bamutwala sigenda kuddamu kukola kintu kyonna. Sigenda kuddamu kufuna. Kati omwana ye kwembi toyagala muwaayo. Ate nalwo by'olowooza nti kwobirira nabyo tebijja. N'obeera mu mbeera ey'okutulugunya omwana eyandifunye okusoma okulungi ogaanya omuwaayo. Eyandifunye obulamu obulungi ogaanya okukola ki? Ogaanya omuwaayo. Naye ng'ate osobola omuwaayo obulamu ne bukola ki? Ne bukyuka. Obulamu ne bukyuka. Kituufu nnyo ekyo. Kati bakyala tukirowoozeeko ekintu ekyo ate nga n'abaami mukyuseemu mikwano gyange. Batya? Bakyuseemu ku bakyala bazaalamu abaana. Olina obusobozi. Labirira omukyala. Labirira omukyala oyo. Bw'oba owulira nti omukyala akuwa emirembe mukyuse obulamu. Omujja eri gye twali tumumanyidde tusigaze emboozi nti oyo omukyala omulaba yali akola kino. Oyo omukyala omulaba ye yatuulanga wali. Tulina abakyala. Naye n'afuna omusajja kano omusajja n'amuteekamu ssente. Naye senga naye n'abasajja babikola gye bali. Gye bali. Kansooka embeebaze beebale. Bataata mwebale ekintu kye mukola ky'amaanyi. N'amusanga nga woogamye yadde atunda kasoya ekyagonja n'amwagala n'amusitula kilaasi ne bagenda mu maaso. Abo gye bali naye ku 10 tulina abantu 40. Musajja obaddirwa alifuna credit. Nanti nkubuulira amazima gye bali naye batono.
gye bali naye batono. Abantu mubimanyi. Nesinga topic eyo nga nene nnyo kuba oyogeddeawo nefuna n'ekirowoozo ky'abasajja abatera okuzaala mu bamaidi. Era abaana abo be bamu beebo. Abaana ba maidi gye bali balina abaana bammwe bali mu byalo babonaabona. Omwana maidi olwamanya nti ndi lubuto lwa boosi ne yeegoba. Tasobola kudda kwogera nti mami muzeeyi yafunyisa olubuto. Tasobola akitya. Kituufu. Naye ng'ate omwana oyo osobola okumukyusa obulamu bwe bw'oba wasalawo. Kuba bino ffe abakazi bye tulimu twekalakaasiriza bwereere. Omusajja waba asazeewo okuwasa aba akoze ki? Aba asazeewo. Yoyo gw'aba ayagala. Kati gwe ne bw'onoositula ekigere n'okissa mu nsawo, omwami gwakola ki? Gw'ayagala. Kati gwe omwami kusalawo okwo. Oba oyo emmeeme eyo gw'eyagala yoyo gw'eyagala. Mukolere ekyo ekisinga. Omukyusa obulamu, omulabirire kuba maama wa mwana wo oba maama w'abaana bo. Mulekerawo okuleka abantu mu mirimu egyo ng'ate obusobozi mubuyina. Ate n'abaana ne mubatta bawa byetaagisa bimala. Omwana we asula bubi, omwana we alya bubi, omwana we ayambala bubi, omwana we asoma bubi. Kyokka obusobozi obuyina. Mu miitingi gw'osinga okuwaayo ssente nnyingi. Miitingi z'emikolo. Famire we bw'oba tonnajja tetuula. Ensi ekumanyi ng'ow'ebbeeyi naye omusaayi gwe gubonaabona. Guli kukuba obubonaabona. Guli kukuba ssaawa 6 bagubisa obugoye maama ayokya kasooli. Maama asiika chipusi kiro. Omwami alina obusobozi akola ekintu ekyo mukyuse. Egyo emirimu gye tukola si mibi. Naye bataata abavaayo n'ogaa nti nze nkiyingidde. Omukyalo oyo mukyusa obulamu kuba alina omusaayi gwo. Okay. Well, singa nga yetubuddeyo. Mwaleka kutwagenda twogera ku mukolo gwa Chosen Becky. Chosen Becky n'avaayo n'ayogera byayogera ku intaneti ng'alomba omusajja. Gwe mukulaba okukookiraba otya akyagala omusajja? Ayonoona linnya lya musajja? Chosen Becky. Nze kyennyinza omugamba. Social media alemejjiwa nnyo matu. Yamukozesa kati nze ensobi. Kuba omuntu yenna bw'oba omuvinze on ebisigadde bireke. Ekisooka omwami we akwagala. Ekisooka otuuse ku bufumbo abantu abasinga bwe baloota. Omwami we akkiriza buli kimu kuba nawulidde agamba tewali kye mwogera kye simanyi. Abantu baveeko.